And this kind of pretense of people walking that anti-corruption walk, and you're saying that you are denying people and that is abuse of human rights. If you want to walk, walk and say why you're walking. You're walking because of the anti-homosexuality law, not because of corruption. We will not, and I'm repeating this as a country, we are not going to tolerate it. Speaker wa Parliament ya kuno Nalonga Nta Aneta Mong asuubiza nti Parliament ya kuno gyakubiriza ya kukolera wamu n'emikono gya gavumenti gyonna okusobola okutuusa obuweereza ku bannayuganda. Allow me to reiterate the commitment that legislature, judiciary and executive will always work together. We will work together because I'm hearing the Chief Justice talk about his finances. Actually, your finances will even become more than mine. Speaker Mongo bwe yamubuna buweeredde mu musomo ogw'omulundi ogw'omusanvu ogutegekeddwa okujjukira eyali Ssabaalamuzi w'eggwanga lino omugenzi Bendicto Kiwanuka nga Speaker yakiikiridde President Museveni atasobodde kwetaba ku mukolo guno. Omusomo guno gwetabiddwako abaliko Ssabaalamuzi mu Uganda aliko kati Alfonso Winnie-Dolo, abalamuzi ku madaala ag'enjawulo, bannamateeka, bannabyabufuzi wamu n'abalala. Mu bubaka bwa President Museveni bw'atisse Speaker Mong ajjukidde omugenzi Bendicto Kiwanuka gw'agamba nti yeewaayo okulwanirira eddembe ly'obuntu n'enfuga eya demokrasiya. The late Bendicto Kiwanuka served as the first Uganda Chief Justice after independence and is remembered for having been selfless defender of human rights and rule of law. He succumbed to a brutal and trauma, forced into a boot car and taken to Makinde Police Barracks where he was killed. President agamba nti ekittabalamuzi ekyali mu ggwanga lino omwafiira ne Bendicto Kiwanuka bye bimu ku byamuwaliriza okukulembera mu banna 27 ne beesogga ensiko basobole okununula eggwanga lyaffe. The NRM realized that there was need to end such killings, which were being carried out with impunity, restore democracy and the rule of law. It is against this background that I led the 27 patriotic Ugandans to liberate this country from the dictator. Mu bubaka bwa Speaker Mong ayogedde ku beekalakaasa abatambula nga bavumirira enguzi nga bano abasabye okuvaayo boogere mu lwatu nti balwanyisa tteeka ery'ebisiyaga Parliament lye yayisa mu kifo ky'okwekweka mu buli bw'enguzi. And this kind of pretense of people walking that anti-corruption walk, and you're saying that you are denying people and that is abuse of human rights. If you want to walk, walk and say why you're walking. You're walking because of the anti-homosexuality law, not because of corruption. We will not, and I'm repeating this as a country, we are not going to tolerate it. Yes, Ssabaalamuzi Alfonso Winnie-Dolo asimye Speaker Mong olw'okuwagira essiga eddamuzi ng'agamba nti abayambye nnyo okwongera ku mbalirira y'essiga lino okuva ku 1998 ne butuuka ku 460. Agamba nti ekitongole kyakulembera kifubye okuwa bannayuganda obwenkanya nga ssemateeka bw'alagira, kyokka n'ategeeza nti talina nsonga emugana kutambulira wamu ne President Museveni oba abakulembeze abalala kuba balina okubategeeza ensonga naddala ezeekuusa ku mateeka. We in the judiciary, at least the judiciary which is under my charge, will render justice in accordance with our constitutional mandate and the oath we take. And it's very clear. But let me also say, and this comes up all the time, that the Chief Justice must not be seen in the company of the President of the country, in the company of the Speaker of Parliament. How else will then the Chief Justice tell the President, why are people being tear gassed? Why is this happening? Because he has no right to stand up on a pedestal to call a press conference and speak about this. He has a privilege. He has a rare opportunity which many of you do not have to make a call to the President of this country as head of this country and say this is wrong.
ayongedde okukikkaatiriza nti emikono gya gavumenti gyonna girina kukolera wamu ng'ajjukiza bannayuganda ku byaliwo mu kalulu ka 2021 omu ku baali beesimbyewo bwe yakwatibwa nga ye yalagira n'ateebwa ku kakalu ka kkooti. I want to give the people of Uganda, the other example is, in the run-up to the election of 2021, one of the leading candidates was arrested and charged in court. The Chief Justice of Uganda instructed the Chief Registrar, get a senior judicial officer to handle this matter. And the instruction from the Chief Justice was, make it clear to this judicial officer to handle this application of bail in accordance with the law. Ye omumyuka wa Ssabaalamuzi Richard Buteera awadde ebyafaayo by'omugenzi Bendicto Kiwanuka ng'ono ye yasooka okuba Ssaabalamuzi wa Uganda nga twakafuna obwetwaze era nga kigambibwa nti yawambibwa okuva ku ofiisi ye n'attibwa gavumenti ya Idi Amin Dada. The late Bendicto Kiwanuka was the first Ugandan to be appointed Chief Justice. On 21st September 1972, he was kidnapped from his chambers at this High Court building. He is believed to have been murdered by government of the time headed by President Idi Amin. Wabaddewo okusiima abalamuzi ab'enjawulo olw'emirimu gye bakoledde eggwanga lino nga bano baweereddwa ebirabo okubasiima. Congratulations, my lord. Paparazzi do the needful, taking the right posture. Nze Aneeti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.